Bwitere tukomye uli kuchenda munana katonyeze musanvu era nga tuli mu program ya Femi Nanzi muwanguzi yetawanika mikwana kyafa balungi tukyagenda maaso no muwanguzi wa Famchala Pal gwe tulinaye mu studio era nga tukyagenda nnyo maaso njagala kusagamba nti aba FC Uganda Limited ekyo kitongole ekize okulakulanya banna Uganda kuyita mu kutereka wamu n'okuwola ensimbi kuviira ddala ku miliyoni 2 zaira beetaaze mukwano abakyala abasuubuzi abeetaaga capital abagala okumaliriza ennyumba n'ebirala bingi nnyo sobola okuggalawo kuggulawo account ku mitendera egy'enjawulo premium fixed saving account balina n'enkola ya easy mobile era ng'ekozesebwa okusasula loan n'olwekyo mukwano gwabeetaaga kukulakulanya basange ku Rashid Towers 5th and 6th floor plot 6B Mambwa Road Kololo oba kwa Acacia Press Building Kololo oba Mondeba ku Masterwood Plaza kumanya ebisinga oba kubire ku namba z'essimu ku 0703001544 ejja kubanga oba kwasaganya tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe Mukyala Pal obulamu bwe mama Wanje Musomba tugende mpola tuyingidde musaba yaffe y'ekinyusi eky'obujulirwa esaagalira muntu n'omu kuseguka funye boy tutandise courtship tuba tuli mu courtship tutambudde nina akatijjo mututeke waffe twale waka musumba wa mumugamba nti namufunye ate musumba namugambye olwo neewagudde si kyamujjukira okoyo kulingiriza bagalo olwe batuuka awo musumba mujjemu mu pulaani zange neŋŋamba mukama ono omuntu alina embala gyenjagala oba alina ebisaanyizo byenjagala ebirala ne bwe bitabaawo nayo ng'atya mukama ganandetera okumanya mukama more and more kumbe simanyi nti is not the right person tuba tuli mu lugendo olwo taata mbuuziza mu bantu booleese mulimu mutabani wange ne mugamba dadi mutabani tannaba naye nja kubuulira during the right time kati waayitawo ndowooza weeks nga 2 ne mugamba dadi njagala kuleetera muntu dadi n'agamba naasanyuka olwo kyesikubuulidde kanze nasooka okulokoka naye nga ndokose sinnakyuka okukyuka nga gw'osigazaamu ki nyina empulunguse ze nnina nze simanyi nembeera ne boy ne tutambula olugendo tuba tukyali mu lugendo tutambula boy nga tava wange nze nno simanyi nawuwe nze ndiyo gye nkolera oluusi bwe mba nnaatera okunnyuka nga nkubira ngenda kuyitako eyo nyina bye nkuleetera ne tubeeraawo ati olwo akaseera ako baali babasomeseza basinga engeri gye mulina okweyisaamu ng'oli mulokole ng'ofunye boyi ate neebaza mukama nti nasooka kutomera ne ndyoka mmanya nti wabaayo n'enkuŋŋaana z'abasingo mu kkanisa mwe nnali saakiwulirako nga bakyogera nnyo naye ng'ate nakiwulira nateganga olwo njize nti zino leediyo bwe ziti ziba z'abalokole bwe ziti ne bwe ziti abalokole tebakuba music bwati ne bwati lumu mba ndi ku leediyo ne mpulira Apostle Bunjo Sarah Bunjo ng'alanga naye ng'abo yogera ebibeera ku basingozi ne be balina okuavoidinga during the courtship nentandika okulondobamu nga kino tebakikola naye ng'olredde nali maze okutomera kyentegeeza lumu boy najja at night in my house nemubuuza oze this time genda ewuwo kiki ekikuleese nga alina byaleese nabireeta naga no I'll sleep here tewali kijja kubaawo ne mugamba somebody you should go away from here this is my house nagamba gwe weebake nze nja kusula eri olulava erinye kumbe tugenda okuyingira mu kibi ate twamaliriza tetwerozezzaako
ate gwe yagamba nti nze nja kusula eri atanti obudde bwe bwaziba yajja asooba atandise okundeetera ebyawandiikibwa nga bw'obamanyi nze siina kyemmanyi ebyawandiikibwa abisoma abikyusa upside down. Omanye ebiseera bino biseera byakuzibuka maaso olwo abantu bwe batyo balina ebyawandiikibwa engeri gye babifuulamu munnange bibaayo bayibuli yange obeerazeewa olunaku olwaleero waliwo ekyawandiikibwa kyembadde njagala okugamba ekigamba nti osobola okuwambaatirwa omuliro mu kifuba oba n'osembereza amasavu n'ogasembereza omuliro tekisoboka. kaakati gwe muzze mpolampola azze mpolampola ate tetumaze nga twerozezzaako musumba olwanimbyelimbye n'ebyawandiikibwa jjukira nagambye musumba ndi mulokole naye nnimu empulunguse neetaaga okusomesebwa nina bye sinnayiga. tuwe ku byawandiikibwa bye bakozesa tuwulire. Yaleeta ekyawandiikibwa ekigamba yagala munno nga bwe weeyagala something of the sort n'ebirala sibijjukira naye kati jjukira njagala kuyiga bayibuli n'agamba ekisooka there is nothing much that is going to happen. I can't impregnate you. I can't do what I remember we used our protected sex naye still tekyali kya Bwakatonda. Nze saakimanya nti si kya Bwakatonda mala kwekona in fact nanyiiga namukyawa nempuliyanga mukyayi kati after some time ndowooza wayitawo wiiki ng'emu oba bbiri kwe kuwulira Sarah Bunjo ng'asomesa neŋŋamba on a certain radio was in my house neŋŋamba n'agamba mukwatenga ku people mu profesa yingeko aleke okwaka akola atya neŋŋamba nenkiyiga neŋŋamba omuntu okikola ng'oli mu biseera ebyokunoonya kuba waliwo abajjanga baaka n'akwakirako ate naawe n'akuleeta okukoleera naye nga tukyali mu lugendo olwo leero nno tugenda okwerozaako ng'ebbanga lyetoolodde nga tuli mu courtship kati olwo naŋŋamba anoonya olunaku tugenda genda eka tukyale kumba ate n'emabega alidinga worship yamuimpregnantinga I don't know ate is a senior interpreter in church. Kyekyo patake olaba mikono waggulu naye nga tannasumululwa. Kyenkugambye musumba nti okulokoka kirala n'okukyuka era bw'obanga olokosenga mu church temuli kusomesebwa ne bongera okudiginga deep in your heart n'okusima ekigambo obanga weetaaga ekyaki eyo bwebanga teriimu we basimula kigambo n'okitegeera more than enough toyinza kuba nti oli mulokole kuba bingi bye tuli abantu abali eyo bye batamanyi nze nange kennyini bye nali simanyi naye neebaza Mukama nti mu kuwuliriza radio ne manya nti people mukwatako n'omuprofesa nga kaleko okwaka abantu sebo bano balina obujulizi nange babulaza tubagambeko ebyawandiikibwa babisoma bubi batubuzaabuza ate ekisinga okunnuma nti abaludde mu kyaki be babuzaabuza ffe ababa bakajja ababagala okumanya bayibuli oze kulokoka oze omutima mumenyefu otuuka eri gwonna ne bagusensebula oze oli wounded instead of kuzaawo ne bakukunkumula jjukira musumba nakuviiridde eri wansi nti mukulokoka kwange nagamba Mukama mpanga omusajja akutya anandeetera okumanya n'okutegeera more and more naye si kye nafuna at first neetumiikiriza ne neewaggula n'ensooka nsanga engeyantagula bwe tunaalanga nno olukuŋŋaana lw'abasingo wano eMutundwe basingo badduka emisinde bajje bategeera ebyama bino mukwano nga tonnamenyeka mutima Munange musumba bwe kyaggwa mba ndi ku kyaki ebigambo byatambula dda era somebody agenda kuwasa Paul biki era bali mu courtship era biki ne bituuka nte ku musumba ate Paul musawo ate oliza an accountant nga weemanyi kanina olugezigezi musumba nga nze ku kyaki seewa abantu saagala na kumanya ate nga ndi Asha bembeera ne ba Asha banange I feel comfortable with them naye nga sagala kwemanyiza abantu ba church abo nkulaba
naye ng'olugezigezi lwennina yesu atukola mu bukozi mulimu naye maama amawagali mangi n'obutamanya bukuleetera okwefuula mbu yonno naye nga bambi ye paal musumba nga mpita kankubira essimu oba yagijjawa kuba yali aludde nga manyi nazalisako n'omukyala ku kyaki we bagira okummanyira nze nali seeyogerangako binkwatako tuba tuli mu kusaba omukyala n'alumwa yava emulago nga olubuto lwasirika yava mu bende mbu nga bamulifalinze emulago nga lwasirika kati emulago ne bamugoba tuba tusaba mu kyaki ne lumuluma ne tuzaala bebi waffe we bagira okuntegeera naye nga nze nali seeyogerangako kyendi. Musumba nangamba, Paul, I want to see you urgently. Ngamba ate nkoze eki? Kumbe musumba yabiwulidde. Wakamala mu bbanga ki mu kyaki olwo? Kyaki ndowooza myaka gyange ng'etaano oba. Yali mingi. Gyali ena musumba. Kati nkugambye be nasangamu afuuse w'amaanyi nnyo. Afuuse muzibu ate w'amaanyi. Bagenda ne badda mu butaalaawo. Bonna n'abo abakwata obuzindalo bw'abasumba n'abasinza n'abatendereza bannange musumba beetaaga essaala. Beetaaga essaala baba tebamanyi bamanyi nti okwatula wano obulokozi oba omaze naye there is a long journey you still have to move. Onanjogeza oluzungu olwaleero paano. Leero jjadde musumba onansonyiwa nti ebigambo eby'oluganda ebimu binzirukako. Tofaayo tujja kugenda maaso. Akati musumba kuyise mutegeke ebintu ampise enyiga n'olwo nanyiga olwo maze n'okuwulira ebya Sarah Bunjo byasomesa njigyemu ebyange amukubira simu nga Vincent awo nyino sorry mwana wange toyatula siri erinnya musumba just like siri eddyo like nkozeseza erinnya eddala naye mukama asasire ndooza kandeke nakukozesa n'agatali nesanga kize kati ne tumaliriza nga waliwo mulala mukwano gwe closest friend nga ngamba Paul omuvinga ne Mr. X naye omanyi nti Mr. X pastor munoonya ayagala mumugatta ne Mrs. X Miss X by force because yamu impregnating ate is trying to run away from her. Nze nakiwulira ne ngamba what? Naye ngattako nekiri nti namweyambulidde omubiri gwange however much twabadde munzikiza nawulira nga ate I'm wounded more. Kyovula abasisa ko Bible bagisomyemu tekisinga okuleetera ekintu ekyo kiruma musumba nanyiiga naye ng'ate nze nakyawa kuba ye yalemerako n'alemerako he came several times best man to be najja ne ngamba mundeke mukwata amakuba agambe nange nkwata agange. Oli olubuto lwali lutandise okuvaayo. Luvuddeyo nze na musumba no kyewunyisa twali mu kyaki nze ndi ashajjukira oli senior ayimbisa. Naye nga bwe tuba tuyita waliwo certain corridors ng'obwo omuyita kakkona bw'ati ekibegabega hakusooza naye nga nze ate si yenze nali nina eddalu naye ng'ate nze sitera bikolakola ebyo kati nenebuuza oba kiki kati bwe nabitegeera ne ŋŋamba kati ne ntandika okuplayinga video ne ŋŋamba kyava ku lunaku luli yakola bw'ati ne luli n'akola bw'ati ne nkubira omulenzi ne mugamba he was a banker nemugamba njagala kulaba nangamba kati yali agala kudduka oli gwafunisiza olubuto ajje wange kiteba wasaabu babeera bafunisiza embuto kiki ekibaawula reason gye yampamba oli mukulu nnyo tamujjaamu ne mubuuza mukulu wamulaba otya nga mukulu ng'ate already wali wasoma bayibuli ne mutuuka twa next okukola okufuna olubuto nagamba ebyo si byange ebintu bigambo by'abantu b'okucaca nti obamanyi bwe balaba nga olina omuntu gw'omuvinga naye nga muli successful biki yeewolereza ne ngamba okay I played it cool naye musumba namenyeko obusaale bwampitamu mutima ne gumenyeka nakaabanga nensaba nenkula ntya omutima ne gumenyeka naye nga ekiseera ekyo tewali agenda guyunga. Mukyala Paul wanje musumba olw'okuddira omuntu oyo abazze n'omutwale wa pasita n'amumanyako
mu chechi bakibaddusa obutagenda waba pastors kubagamba nti munange waliwo blaza eyangambye ensonga ezo nga ziba nnene ez'obufumbo. Musumba nno neerabiddemu okugamba awo twagendako ewa musumba before n'agamba kale katubasabire kati ate mu lugendo lw'okweyongerayo we yafunira amawulire nti ate oli ali lubuto lukulu ate ebyembi nga sisita wa pasito yo yennyini senior pastor wa church gwe yalufunisa. Musumba n'enkolima nenkaaba mu kifo ky'okusaba nga nkolima bukolimi naye bwe nasiriikiriranga ng'ate mpulira ennyimba zijja mu nze. In fact mu kiseera ekyo ekyokunyigirizibwa when I was wounded Mukama yampa ennyimba 3 nengenda ne mu studio nenzirecordinga. Zirina singa kale watreetedde ne tukubayo lumu. Likuleetera olulala Musumba nakomyewo mu kiraasi. Nzijukira Mukama yampa oluyimba naye Mukama ng'olina amaanyi nampa oluyimba Draw Me Close to You nampa oluyimba yampa oluyimba ndi muyonta naye nga mbeerawo oluusi bwe mba nga sikaba nga nsirize nga mpulira ennyimba ennungi nga mpulira obulamu naye nga bwe zigenda nga nziramu okukaaba Musumba nga ntandika okukolima mukaaba otya nga ngamba yandibadde omulala n'ataba Vincent. First of all nagambye Vincent siri erinnya lye onansonyiwa Musumba ekyerinnya kyannemeddemu siri erinnya lye kati nengamba teyandibadde oyo netumuvinga netugenda neeka kati already daddy abadde amaze omulaba lwakuba abazadde eridiso ly'omukulu bagamba waddukala weewalaba nengamba kati already daddy alabika ye yagambye mu bantu abo mulimu omwana ono gwannimbalimba naye nga gwagenda okuzza nempulira bubi Musumba ekyavaamu nkolimye omuwala nengamba Mukama nga bw'oli omulamu omuntu ono yeewakanye mbu omuntu oli olubuto lwalina sirulwe abantu bigambo bya ku church nga bw'oli omulamu omuntu ono afe n'olubuto oba omwana okufa. Nkolimye nagambye okulokoka kirala n'okukyuka mbyogera verbally. Okolimira oli ali lubuto anti olwo olutalo lugenze mu maaso buli lwengenda ku church olutalo lufuka lw'amaanyi nzijukira olala yansindika nali ngenda mukuba ani kwaya leader iye anti olwo yawulidde mbu bano babadde ewaffe naye tebamanya bali bazze kukima ki kati nentandika omulenzi ye namuyita ne mugamba wategedde weegaana nti omuntu tomumanyi naye Mukama nga bw'ali omulamu amazima gakufuula ow'eddembe oba ganfuula ow'eddembe omuntu oyo tajja kuzaala mwana oyo oba okufa nalwo nalowooza nsaaga ne mugamba leave this place and go away nangamba ebyo bya church nagenda nga yeekalakaasa yali akomyewo mu kayumbako nze namukubira yansanga ku mulimu namukubira yajja ku mulimu ne tumiitinga ne twogera ne yeegaana Musumba ne yeegaana nafukamira wansi ne yeegaana n'awanika emikono Katonda nga bali omulamu bijji bamwayiriza naye nga is a very good interpreter is a very good intercessor. Mmwe temumanyi nti Katonda bw'awa ekirabo omuntu Bayibuli egamba takyejjusa. Musumba nagambye nali mulokole naye wano nga sinakyuka. Kyangu nnyo omuntu okubanga akyayogera ennimi akyakola byakola naye ng'entambula. Naye kasita namala okuwuliriza ebigambo bya Sarah Bunjo. Awo Mukama n'aleeta ab'ensi ne bajja wali olabyeko mumuyita mukoka bw'abajja aleeta ebidomola ebikebe ebipapula buli kimu. Bwe namala okuyiga ebyo kati ate nejjeeko oli ne balyoka basimba layini anti omutima gukyali mumenyefu naye nga abamutuuka ku extent egamba bw'obanga mulokole yammenya omutima kakati lwaki sigenda n'ab'ensi wali abatuuka kwayo level. Musumba nze ate awo nawulira nga nkikyayi ne ngamba kati Mukama babrother mbavuddeko njagala balongo ye ssaala yange. Abalongo kyeki? Twins. Bikyate bw'oli tuuse ekiseera ng'ompadde omwami ompanga abaana abalongo era twalina ka group kaffe my prayer patterns nga buli omu aleeta ekyokusabira kye nga nze bwe ndeeta ekyo nga baseka bagamba naye Paul nawe tuleke babrother bakuloopayo mu ofiisi obagaana
ate kati owooza balungu ogenda bazaala mu kiki. Waliwo omusumba omu bamuyita Michael Muwanguzi. I used to intercede with him. Lumu Pastor Muwanguzi n'angamba, Paalu wali akali leka kutusabisa ne mugamba Pastor ndipozitinga ssaala zange nti olunaku luli bwe naba siina gasaba. Mukama nzijukira n'antoolera ku akawunti yange. In fact yaseka. Agamba tusabe naye Mukama mwesigwa. Tatuma kigambo kye ne kidda gyali nga tekikoze. Olwo ntandise okutegeera musumba. Bwe nategeera ate nasanyuka. Kamanyiza omutima ampadde ennyimba ng'olusinzirawo n'enzimba ngenze ne mu studio nzirecording nga zoogera eri obulamu bwange. Bwe naziyimba nga mukyaki abantu nga zoogera eri obulamu bwabwe. I don't know. Naye ng'olaba abantu bajja ne bakufuula oli n'akusanga naga you really blessed my heart. Olwo naawe oli mu gwafuuse ashate kati oyimba ne katuuti. Nyimba nga nze omu. In the video. Bino like a Friday overnight sibiri. Nagambye musumba nina pride sagala kwemanyiza. Kana amalala agabatuusi. Mu church mwoli. Oli baba tagamenti Yesu yebazibwe. Muyite ko bwakugamba nawe mugambi. Ate bwe mugamba leero nkyano omusanga nakuyitako nawe muyiteko. Mwebiri mu church musumba. Mwebiri nga tuli balokole. Kale abatannakyuka. Olwo eggulu babeera baliraba lyemukono lyawa. Eryo liba lyemukono. Waliwo ennyimba ezo ze muyimba mu worship team. Tigenda mu maaso kati ddako emabega. Kyuka mu mbirizi osangeyo munno. Mugwemu kafuba omugambe Yesu akwetaaga. Kati nga ninanye gwe sinye. Nga ntambula munoonya weeri gwe mmanyi. Naye nga tuli balokole. Wali tosaaga. Olugezigezi bulwadde. Bulwadde. Kiva mu background ya family kyakutandika. Wakati wakulanga tulina pride daddy ayagala nnyo abantu. Naye omuntu atayingira mu bulamu bwe oba atamwewa amugalirayo. Ne tukulanga tulina nze njagala nnyo abantu okuva emabega nga njagala nnyo abantu. Naye nga omuntu bwengezaako musika n'agaana. Mwekutulako mangu kwewala ebyedde byeyongerayo. Era nga ba brother abamu bamanyi okuntuukirya nga balina bye baŋŋaana ne mbagamba sinoonya ndi bulungi. Nga mulimu abaŋŋamba n'omutunuulya n'omujja ku kigere n'otunuulye nga tujambadde essaati n'ogamba kati oba atono ntwalawa bannaaye. Mukama nnyamba bw'oba oleetanga oyo kansigalirewo mu nsi bwe tuba nga nimu n'oyo tubeererawo ne tuba basisita ne bulaaza. Si lugezigezi lwokka naye nga class. Yes. Single not contented. Anange musumba. Emitima mirwadde mu church. Emitima mirwadde. Mulaba abantu nga batambula naye emitima mirwadde. Kuba nali mbeera smart ku church nga bamanyi. Naye nga nze seemanyiza era brother oluusi nga bajja n'abaako byanneeyogereza akayogera ntambula bwe ntuna bwe nti oluusi ayogera nina omuze nga brother bw'aba bazze nga ŋŋamba nsooka kutunuulira ngatto ye bw'eba yange ganoonye bangege banne. Abakazi mwabaaki engatta eno ku musajja nga bw'olaba ku mukyala nti enviiri ze basooka okutunuulira n'omusajja engatta eno yenkulu ennyo. Engatta eno ekola sense mami. Abasajja ekola sense. Singa omuntu aba yayisa awantu nga wali dusty, at least batuka wantu yesimuleko. Singa nga tebe kutusa gitunge. Naye bw'ayambala engatto nga yangege, kati olowooza munda ayambadde panty efaananiti. Singa ayambala sokisi n'abanga abuukabuuka bw'ati nevayo ng'erina amannyo yonna etunula. Munda osuubira ki? Baana bawala nga muli bazibu. Ng'ebyo n'engatta eyo. Era nga bwajja mmanyi obbatunulira bwe nti n'ayogera byayogera yenna nga mmutunuulira. TV nejja bannange mwandirabye paala engeri gye yatunulanga mulala. Edda musumba jjejje. Nze mwetegereza. Basinga bwe bati bwe babeeraawo. Sooka olwe yaŋŋamba era nti nze nsooka kutunula ku ngatto nenga bwe ngatta eri mu kyate.
bannaye musumbe nga teekola sensi ndowooza oba lwakuba tusomako ku psychology naye kwegamba omuntu kyali kungulu it implies much kyali munda era ebiseera ebisinga bw'ogenda obba tunuulira ennyo bw'oti omuntu ng'alina sokisi erina ekituli tomusuubira okwambala panti munda nga tegireeti osanga yonna erina amadirisa naye nga ye kasita ayambadde elastic eno waggulu kiri wano ku muwanguzi tawanika lugezigezi nga lungi n'olubikozi ate nze nakula nga ndaba daddi wange is very very smart wakati mu ttamiiro daddi akusuuliramu essuuti n'agikwegombesa akwambaliye nga muntu ayambala ebintu ebiri class era si ye muntu gw'ogulira mbw'oleetera ekintu amanyi okitunulya bw'ati kati nakula ndabira ku daddi nga bwe twoza daddi yeyeegololera tayagala obwo bukindo bubiri jjukira twasigadde mu nnyumba ne daddi waffe kati olwo tetukyaleeta bali asanga eyo bweru takyaleeta neŋŋamba omusajja alina kubanga muyonjo nakubanga li smart mukama alina amaanyi bw'aba yasumulula mwana muwala Paul n'abalala agenda basumulula era abali eddakiika zino mikwano gyaffe leka muwummuzemu katono nange enjiga buyizi bye nagamba abaana bange ab'obulenzi okwegendereza ebyetaaga okutereeza bajja kutereeza naye mpaka nga tuyingidde mu bufumbo obutukuvu mukwano tovaako katukomewo mu ddakiika zaffe entono nnyo. Olw'omusaayi 98 emmere y'omwoyo gwo.